Faya kuba omuyimbi omunene omuyimbi ng'akitegedde ekyo kigenda kuntunda. Ekyo kintu kyaddukako ku Bobi Wine n'olwaleero alina enkovu. Yali ku Party Valley ng'agenze ku jam session y'ambaga y'embala. Jingo Show n'amukuba ekikonde n'amuyuza wa. Yamukubisa empeta. N'olwaleero alina enkovu. Nga tugamba ffe tuwandiikira poliisi nga tugamba nti amateeka agasayiningibwa abapromota mu Kampala muyina okubaamu share bagamenye. Bagamba temuta bizinesi y'abantu. Kitegeeza abayimbi baffe at some point bayinza okuba baalwana naye ate bwe baamala okulwana waliwo bannakimanyiza abayingirawo okusobola okufuna. Eno emboozi gye bagamba nti yayogera balunye omwogezi w'ekibiina ng'ali ne kiyamaani waakyo omwami Abitex mu maaso g'abayimbi abangi ennyo. Naye era nasigala mugamba nti kyewakoze kikyamu genda mu maaso n'okwetonda kubanga ekyo kifaananyi kibi kyetugezaako okumala. Nfuna bulungi ne nnoonya alenski gwe saasobola kufuna. Nfuna bulungi kaakati ne ŋŋamba ekintu kino tujja kukimala asigale nga kyamunoonya naye nga kyali mu process emunoonya mufune ate ngenda okulya nga balanzisha omunaku meka ne ŋŋamba ate ekintu ekyo si kituufu nga nsonga oli amaze emyezi n'emyezi ng'alanga sho nze nanze ku kyo nkimanyi essente zokka nga zeyaakayiwamu nnyingi nnyo era lwaki omuntu aba mukiika sho naye nga ngenda kunoonya omwana owogereko naye Alinskin kwentegeeza nsonyi omuyita omwana oyinza okuba si mwana naye bwa lulimi lwageto kushebe naye makyali mu process emunoonya naye ŋŋamba lwaki nsooka nenoonya omuyimbi lwaki sinoonya bapromota mpulira nti Abitex yali mu kintu kino nensooka kunoonya bapromota naye tuyita omwami omwogezi w'ekibiina ky'abapromota balunye federation najja ne chairman waayo omukulu ku Ayogede ebigambo ebyabavaamu byebi bagamba Akabadi kyemunoona bizinesi y'abantu funa netubagamba Akabadi mutegeeza ki n'agamba Abitex yakwata essimu n'akubira Balaam ne bateesa bakole ekintu. Bino biva mu kamwa k'omwami Balunywa ng'ali ne Luba waliwo abayimbi abawera 30 abasobola okunjulira nfuna bulungi n'abakulu okuba mu Afri-Aid abatukwanaganya okulaba nti twegatta ebigambo ebyo byabava mu kamwa nga babiri nti Abitex yakubira Balaam ne bateesa bizinesi. Omu ku bakulu ba Afri-Aid abatugatta n'agamba olabika obulimba n'akubira Balaam n'akubira Abitex ne Balunywa ku ssimu bonna ne babagatta. Abitex n'alumiriza Balaam nti twateesa. Balaam n'aswikinga okunaava ku ssimu. Nfuna bulungi ebintu ebyo byatuga mu matuffe ne tugamba nti kitegeeza bapromota bo baako naivinsi beekubya abaana era baafunye nga bwe bali naye njagadde mbeere honest okubabulira ebintu bino. Agamba nti nnimba byayogera Balunywa ne Luba nga batudde mu maaso g'abayimbi abawera 40 ate we bali ebifaananyi byakubwa. Nfuna bulungi for that case bapromota mbadde basatu baveeyo bategese bannayuganda ensonga eno nga bwe bagituuliza waffe twali twagala kusitopinga ki oli akiise munne nga tugamba lwaki embeera eyo ekola ki nga tugamba ffe katuwandiikira poliisi nga tugamba nti amateeka agasayiningibwa abapromota mu Kampala muyina okubaamu share bagamenye. Bagamba temuta bizinesi y'abantu. Kitegeeza abayimbi baffe at some point bayinza okuba baalwana naye ate bwe baamala okulwana waliwo bannakimanyiza abayingirawo okusobola okufuna. Eno emboozi gye bagamba nti yayogera balunye omwogezi w'ekibiina ng'ali ne kiyamaani waakyo omwami Abitex mu maaso g'abayimbi abangi ennyo.
Mufuna bulungi era abayimbi abo baaliwo basobola okunjira ne bamuzeeyise batabaaliwo basebaala bakatoka baaliwo bayimbi ba new generation baaliwo okubeera ddala ku bakiba ku bakalukasiita ku ba resignature ku bangi twalinga over 30 nga tubeetoolodde bali wakati muberebe so njagala eggwanga limanye ebintu gye biva ne gye biraga bwe baatandika okulya tutandise okwegatta abayimbi batandika okuyiiya engeri gye bayinza okutweka nze nali sobola kutandika ku promotinga shobbi nfuna bulungi kiba kitegeeza ndi mu promotinga violence mbalaga nti ebyentalo bikola kuba nfuna bulungi nali nnyo okulaga nti kino ekintu tekirina kukolebwa nze ng'omukulembeze sisobola kupromotinga violence bwe nkwata ekintu ekyo kitegeeza omwana omuto agenda kuvayo akuba omuyimbi omunene omuyi nga kitegedde ekyo kigenda kuntunda ekyo kintu kyatuukako ku Bobi Wine n'olwaleero alina enkofu yali ku Bati Valley ng'agenze ku jam session y'Ambagayemba Jingosho n'amukuba ekikonde n'amuyuza wa yamukubisa empeta n'olwaleero alina enkofu naye ng'oli yali muyimbi olutonnyo ono omusajja akoledde eggwanga omwana yali amuyuzisa eriiso lwa nsonga yamanya kimukoledde era omwana yatambulira kantu ako okusimanyi obukulu bw'ennaku n'olwaleero bw'omuyita kyasooka okukola so tetusobola promotinga bintu bwebityo bwe tuba twagala eggwanga ligendewa maaso abangi nga kitegedde ekyo kigenda kuntunda ekyo kintu kyatuukako ku Bobi Wine n'olwaleero alina enkofu yali ku Bati Valley ng'agenze ku jam session y'Ambagayemba Jingosho n'amukuba ekikonde n'amuyuza wa yamukubisa empeta n'olwaleero alina enkofu naye ng'oli yali muyimbi olutonnyo ono omusajja akoledde eggwanga omwana yali amuyuzisa eriiso lwa nsonga yamanya kimukoledde era omwana yatambulira kantu ako okusimanyi obukulu bw'ennaku n'olwaleero bw'omuyita kyasooka okukola so tetusobola promotinga bintu bwebityo bwe tuba twagala eggwanga ligendewa maaso abaana bagenda kutandika okuvaayo batuuse ku bayimbi abanene obulabe olw'ensonga baagala okubakolera amanyi ekyo kintu tetusobola kisapooti onfuna bulungi era saagala muntu ambuuza lwaki tewa promotinze sho yani sho yabadde mu nnaku nnya yateekebwawo lwa sitanti nakwagala kola bizinesi nakuyo siyinza kukiwagira nga nti omuyimbi ate era pulezidenti w'abayimbi kati kanjogere ng'Eddy Kenzo birembe nze ng'Eddy Kenzo era saayitwa alensi nti asindikirako naye era nasigala mugamba ti kyewakoze kikyamugenda mu maaso n'okwetonda kubanga ekyo kifaananyi kibi kyetugezaako okumala nfuna bulungi nenoonya alensi gwe saasobola kufuna nfuna bulungi kaakati neŋŋamba ekintu kino tujja kukimala asigale nga kyamunoonya naye akyali mu process emunoonya mufune ate ngenda okulya nga balanzisha omunaku meka neŋŋamba ate ekintu ekyo si kituufu nga nsonga oli amaze emyezi n'emyezi ng'alangasho nze naze ku kyo nkimanyi essente zokka nga zeyakaliwamu nyingi nnyo era lwaki omuntu aba mukiika sho omunaku yataano naye nga ngenda kunoonya omwana olugireko naye alenskin kwentegeeza nsonyi omuyita omwana akuza okuba simwana naye bwa lulimi lwageto kushebe naye maakyali mu process emunoonya naye ŋŋamba lwaki nsooka nenoonya omuyimbi bakisinoonya bapromota mpulira nti Abitex yali mu kintu kino nensooka kunoonya bapromota naye tuyita omwana